ekitundu kino tukitandikidde ku ttaka ettukuvu e Canaanland mu kusaba okubaddeyo olunaku olwaleero. Omusumba Bugingo akinoganyizza nti okusonda ensimbi ez'okuzimba ekkanisa ya Pentagon kugenda kutandika mu butongole nga lumu omwezi ogw'e12 guno gwennyini ogujja ogwa Desemba okutuuka nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 nga kyakutwala emyezi 6. Olwo nno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu 2023 okutema evvuunika okutandika okuzimba ekkanisa ya Pentagon lwe kugenda okuba nga kutandika. Kaweefube w'okuzimba ekkanisa ya Pentagon attukiziddwa mu maanyi okumala emyezi 6 okusinziira ku Musumba Bugingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International. Kampeni ku mulundi guno egenda kuba ya njawulo, si ya wiiki emu, si ya mwezi gumu, si ya myezi 2, si ya myezi 3. Kampeni eno egenda kubeera ya myezi 6. Nkisabidde nduddewo nga nkiteeka mu maaso ga Mukama era nnyina obukakafu mu mutima gwange nti Katonda akirimu era kigenda kulaba omukisa. Omusumba Bugingo agamba nti enkola eno etandika nga lumu omwezi ogw'e12 omwaka guno okutuuka nga 3 May 2023 nga bayita mu nkola eya FlexPay mu Stanbic Bank. Eno newankubadde nga gw'osobola okuteekayo sente olwaleero nga tulangirira naye officially ebalibwa okuva nga lumu Desemba. Ebalibwa okuva nga lumu Desemba 2022 egenda kugwa ng'ennaku z'omwezi 30 May 2023. Tujja batusobola okuzimbira Mukama. Tuleseewo omwezi ogw'omukaaga tuguleseewo nga mwereere. Omwezi ogwo ogw'omukaaga tugenda kuba tusayininga endagaano ezisembayo n'abagenda okuzimba so that mu gw'omusanvu nga lumu 2023 wano omusingi gutandika okusimibwa. Omusumba Bugingo agamba nti okutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu 2023 okutema evvuunike lwe kutandika okuzimba ekkanisa eneetuuza abantu 300 n'okusoba. Emisingi gijja kusimibwa 2: omusingi ogwa Pentagoni n'omusingi ogw'ekizimbe ekya paakingi. Ekizimbe ekya paakingi tukulowoozaako ti mu buli ngeri yonna ojja kuba oyina emmotoka. Twagala kuzimbira emmotoka ezitakka wansi wa 8. Entegeka yonna eya merchant code ziri mu mikutu omukaaga egya Salt FM ng'otandika na kunyiga *291# nga bw'alambulula. Wansi ne tuteekawo number 1 for Kampala 1070, for Mubende 975, for Mbale 1026, for Jinja 982, for Mbarara 950, for Fort Portal 905, 903 Musonywe, for Fort Portal 903. Mu bufunze osobola okukyejjukiza nti buli gye tulina radio station twajjeemu katonyeze kokka. Omusumba Bugingo ategezezza nti zikola mu buli kitundu ky'obaamu osobola okuba ejjinja n'okozesa merchant code ey'embarara. Mu ggwanga lyonna kodi ekola mu ggwanga lyonna. Osobola okusalawo n'oga nti mpeerayo ku kodi y'embalala ng'oli Busia. Osobola okusalawo n'oga nti mpeerayo ku kodi y'Ebusoga ng'oli Kabaale. Osobola okusalawo n'oga nti mpeerayo ku kodi y'e Kampala ng'ate oli Fort Portal. Osobola okusalawo n'oga nti mpeerayo ku kodi y'e Fort Portal ng'ate oli Kampala. Bo abali ebweru wa Uganda nabo babawadde omukisa nga bakozesa FlexPay. Bw'oba osinziira bweru wa Uganda ng'oyagala ssente oziweereze butereevu mu Stanbic Bank,
waliwo kye bayita swift code ali ebweru ziwereze nemena zirabako zikozesa swift code eri S B I C U G K X. Asome account number mu Stanbic Bank 9300M85 mukaaga 0584 abantu kwe basobola okuyita okuwaayo. Alambise lwaki bagadde okukozesa FlexPay eya Stanbic Bank okukuŋŋaanya ssente mu myezi gino nga tebaziyisizza ku namba z'essimu eziriwo. Enkola eno erina okwawukana n'enkola gye tubadde tukolamu nga tukuŋŋaanya ssente z'enjiri, kubanga ssente z'enjiri tujja kusigala nga tuzikuŋŋaanya. Tetuli bantu ba bwongo obutono nti busobola kukola kintu kimu kyokka. Tuli bantu abekkiririzaamu era balina okukkiriza nti tusobola okukola ebintu ebiwera nga tuli ne Katonda. N'olwekyo ne mu kiseera ekkanisa weeribeerera mu kuzimbibwa tujja kuba tubuulira enjiri nga tutambula ebitundu eby'enjawulo ng'eno omulimu gutambula. Omuwendo gw'ensimbi ezakasondebwa ziri obuwumbi 3 mu obukadde 431 mu emitwalo 587 ku buwumbi 10 obwetaagibwa omulimu okuggwa. Tulina obuwumbi 3 ne miliyoni 431 n'emitwalo 587 n'ennusu 649. Ezo tuzirina weeziri. Twetaaga obuwumbi 10 okusobola okukola parking eri ey'akabi, okumaliriza buli kintu kyonna ekkanisa ng'ewedde. Asabye gavumenti okuwagira bannabitone n'abawa ekyokulabirako ekya David Beckham Omungereza eyafunye obukadde bwa $277 okutunda World Cup etojjera kati omuntu omu. Twagale eggwanga lyaffe, tusabire eggwanga lyaffe, ebitone by'abaana tubiteekemu essaala n'essente. Abavudde mu Stanbic Bank nabo beetabye mu kusaba kuno ne balambika ku nkola eno. Naffe tukitwala nga kya muwendo ddala nga Stanbic Bank okubeera ekitundu ku lugero luno era ku lugendo luno. Naffe ekirooto ekyo tukirina ekyokulaba Pentagon ng'ewedde bulungi. Tukkiriza nti tugenda tambula nammwe mu bbanga ery'omwezi omukaaga okuba nga tubawo enkozesa eneekola, enkozesa eneebanguyira, enkozesa eneebeera eneesigwa mu maaso gammwe nga mukola omulimu gwa Mukama. Asabidde buli awaayo okuzimbira Mukama ekkanisa Katonda abasasule byengera ng'abikubisizaamu. Katonda abakole bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. May the Lord bless you, bless those brains, bless all the works of your hands. As we look forward to see our dream come true, we pray that also your dreams come true as individuals and as the bank and as families in Jesus' mighty name. May you live to see this come true and live longer than even the projects in Jesus' name. Bia Ora Gabdio, Sorot TV, Omunyo.